Agafa ku bidduka. Agafa ku bidduka mnaffe tuba tuuse ekiseera kino webale kwekumira ku Bukedde TV naye tugenda maaso n'embeera ze tulina okuyitamu oba bye tulina okukola okukekkereza amafuta naddala nga tuvuga ekidduka kyaffe. Jjukira amafuta era y'embeera mnaffe mwe tutambulira okulaba onookivuga oba tokivuge ngambe emmotoka yo. Naye ku mulundi guno katwogereko ku AC oba empewo y'omu kidduka munda nti okukozesa AC tulaba nti engine oba ogyongedde obuvunanyizibwa obulala okulaba nti evuga AC pump okusobola okukola empewo oba osobola okukuba empewo okulaba nti ofuna obunnyogovu munda oba ofuna ebbugumu mu kyonna w'oba okyagadde. Naye nga tulaba mu kukekkereza amafuta okuvugira mu AC ebbanga lyonna kiina era gye kyongera okulaba nti engine yo enywa amafuta okusukkako nga bwe yandinywedde singa esse eno tebeerako. Nti nga bwe tulaba nti engine yevuga AC pump okusobola okukola empewo okulaba nti tufuna obunnyogovu oba ebbugumu. Mu kyo kitegeeza nti bw'oteekako AC pump oba bw'oteekako obunnyogovu obwo bw'oyagala ogenda kufuna empewo mu kidduka kyo. Mu kino engine ogenda kuba nayo ogitise load. Emmotoka okunywa amafuta oba engine okunywa amafuta bwe buzito obweyongerwa ku engine. Mu kyo kitegeeza ne oba otaddeko AC pump okusobola engine okugivuga kubanga olukoba lwe luvuga AC pump oba belt, engine belt yevuga AC pump. Mu kino amafuta gagenda kweyongeramu ennywa yaago oba emmotoka egenda kweyongeramu mu nkozesa y'amafuta. Mu ngeri gye tulaba nti tusobola okukekkereza amafuta esse eno twandibadde ogiteekako n'ofuna obunnyogovu n'ogijjako oba oli mu mbeera gwe y'okukekkereza amafuta naye gwe atali mu mbeera ya kekkereza amafuta oba ekyamafuta nga si nsongayo osobola ogivuga. Naye we tuba tugamba tukekkereza amafuta esse giteekeko ekkuba obunnyogovu bwo engeri endabirwamu gye zibeera waggulu. Obunnyogovu obwo ojja sobola ovuga ebbanga eriwerako ng'obunnyogovu obwo bukyalimu. Weba etandise empewo eri munda okwokya ng'ogizaako AC yaffe jjukira tuli mu mbeera okulaba nti tukekkereza amafuta gaffe. Ekyo tugenda kukikola mu mbeera nga amafuta ogabaze nti gano gantwala gankomyawo. Kola ekyo w'obeera muvuzi ovuga ekidduka kyo nga kirimu AC kijja kuyambako okukekkereza ku mafuta ge wandivuze singa obadde oleseeko AC full time n'ovuga ogenda ejjinja n'okomawo ng'oli mu AC. Amafuta gajja kuba mangiko ogeraageranya kwago ge wandinywedde nga AC togivugiddeeko ddala. Tukekkereze amafuta jjukira tujja kwasigaza n'ensimbi mu nsawo okulaba nti ate tuddaabiriza n'okulaba nti ebidduka byaffe biri mu mbeera nnungi nnyo. Weekuumire ku Bukedde TV. Agafa ku bidduka.